Chali wangu oli muvubisi. Take your time. Take your time. Awo manyiro omusajja omukozi n'okulya engeri gy'okolamu yera yendya gy'oli amuweerire taata. Oba tonna kutaba kwongere we bikutuga bakube mu kifuba. Weerire. Badde nsaba naawe Lisa Narongo tunywe lumu naye awulire bwe bituga. Naye kino kankyogere mpola muwe katono tebalowooza nti batuwadde omulyi onoobimanya ng'atuuse wuwo. Bambi mukazi wattu enkola ya kikatuliki akasigadde wakiwadde kale baba ekyokunywa. Selekita mpola mpola mukwano nsaba mwenywere eno kyolwa tatuuka asula bweyogerere eno tabamanyi. Cheers. Aha. Ebi nebyana binywi ebimanyi we bisula kale bano banywi. Sarongo 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 senior mazima ogatuwa gwita mulamba kahayoni no mulamba. Selekta kwatamu munzikirize mulete suwani tukirire ku tebo y'abazadde tulekeyo tukwate endala ku tebo y'abazadde tuduke tukyengenge. Wow, zinaza figa zebayita ezalagirwa Pius ng'omanyi okulonda bannange Sylvia ina figa saka mutunuulira mu kateeteeyi kakyosiza ate nga ne langi ya kateeteeyi evuddeyo bulungi nnyo. Maaso talono Black Beauty anyumye ate nga musanyufu. Bannange mukuliko okutuuka ku lunaku lwammwe era olabira ddala nti Pius yalondera ddala emmaali gy'asazeewo atwalire ddala mu butongole nga n'abakadde bategedde lwaki nedda.
kansooke mpe Naalongo ayina kyayogera gye muli nange njogere gye muli. Abooluganda abalungi mu Yesu mbalamusizza. Mwebale kujja ku mukolo gwange. Mwebale kujja kubaawo nga nkiggala. Nkiggadde ababadde balina essuubi bonna bakiveeko. Okusookera ddala neebaza Mukama Katonda abaddewo nnyo akulembedde okuva we twefumbiriganwa paka na kati we tuli. Tumaze emyaka 12 nga tuli mu bufumbo nga tetulina tukuzibwa, naye Mukama tumwebaza kubanga tukuzibuddwa leero. Bannange ekirala neebaza abakakiiko baffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala kuba wamu naffe. Aunt Liz, Uncle Doddy, bannaye sijja kumenya bangi. Petroni wange, mwebaza nnyo, Mukama amuddizeewo kubanga tutambudde wamu oba tulaga waawo ffenna. Bannaye neeyanziza. Neebaza bazadde bange abanzaala be bantusiza kukula lino. Bamuwulira bulungi ensonga lwaki nkyali mu bufumbo. Neebaza ne taata wange omulungi oyo musajja naye awulirira. Buli wabeera bakugamba bigambo birungi, tayagala muyombe, tayagala mulwane. Ate taata wange yensonga lwaki tuli bwe tuti. Okuva emabega yonna atukkiriza mukole bwekiti. Tubadde tutambulira wamu ne bazadde bange. Neeyanzenge. Bannange Mukama mwebaza buli kintu. Era mwebaza olw'okukuŋŋaana mwenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abawe omukisa. Tweyanziza. Naalongo weebale. Naalongo mumanyi emyaka 13 nga ndi naye, manyi kyayagala ne kyatayagala. Bw'asanyuka ennyo agaba n'ebitaliiyo. Kaakati nja kwebaza Mukama ku lw'obulamu bwange. Ndi musajja mukiga, nveeyo kumpi ne Rwanda, naye kati nafuuka musajja Muganda. Certificate nyina, mpa obusuulu aweetaagisa obusuulu bwa Buganda. Nyina mikwano gyange abasinga Baganda, so neebaza nnyo Buganda. Nkwebaza nnyabo ompuliriza ebigambo bino wamanga. Okuva lwe nakuwasa mbadde wa mukisa, nina emikisa gyange, emirimu gyange. Kitegeeza oli wa mukisa gye ndi. Nali mwavu, nali bubi, nakulimba nti nyina enju nga nkukwana. Nenkugamba enju erimu abapangisa batusasira $50,000. Naye nga teriiyo, ekituufu teyaliiyo, wadde n'akataka akava mu puloti tekaaliyo. Naye namukonvinsi nga nimulimba, si kye kyamuleeta. Ebyo nabimukwana nga ngezaako CV abasoma kweyogerako. Sa CV osaba mulimo, ogenda ne kunasa n'oteekako masters. Naye togendanga you common people nozimba. So nali nyeyogerako. Olwaleero tuli mu myaka 13 obadde wa mukisa gye ndi, ate ogumye. Nze ndi mukiga, simala gafumbirikibwa kikazikazi. Bw'oba kikazikazi togenda ye wange. So mbadde mukambwe gyali, bange emabega eyo nga ndi muzibu, naye n'obwoyomba tolabanga okuyombesa omuntu nga taddamu.
ate enkya nakulisaayo nti kulikayo. Nabibagambye dda banyabo nti mwebale kati saa zino yiye nebazaye kati nyabo mu byonna nkwebaza obadde wa mukisa ate onyumira